nense bambuuze gwalese ab'okuvuganyiriza parliament enkaago bensa ku parliament y'abantu 500 oli muno squad neyesimbawo n'osuubira omuwangula otegeera oba oli mukyamu mugende mutobe n'ensi kati gwe bw'onoobeera awo gavumenti kaaba n'omulembe gujja kusanga bwotyo kukulegebwe kutyo ate wuyo mugamba ffe tuli nsolo tusande kubeera nga tuwozesa abantu ate mugamba tugende polisi bwe twateekayo ab'amagye mwayomba ne tubajjayo nze omwana wange yasomera ku muwogo omusiike si sente ya gavumenti genda obabuuze twasiikanga muwogo n'omukyala ne tufuna sente zisobolera abaana so baleme kunkangakanga tuli ba mukisa nnyo nga abali bwengo ova mu lubuto ate nodda mu lubuto. Tuli ne Major General Felix Motin Kuraije, Director Defense Public Information, bikwatagana n'amawulire gonna agafa ku JDF n'ebyokwerinda mu ggwanga wano tubagwe twebuuzaako. Nsaba muneyungeko tumwanirize asooka kumbulizeeko sebo buzeeko ku bannayuganda abatuuliza mbalamusiza mwebale gye mutuusizaako ngalo olwaleero ate muyogeyoge mwabalina bye mutuuseeko ebirungi abaviiriddwako abantu bammwe mukama bansaasirire. Mukama wange bannayuganda bakuyise nga beetaaga okuba nga bamanya ssebo ku nsonga ez'ebyokwerinda bwe ziyimiridde mu ggwanga erya Uganda. Ekisookera ddala tuyina embeera ey'obutali butebenkevu mu bitundu ebuvanjuba bw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, kati nga mu ekyo mulimu ensonga ziri bbiri. Ensonga esooka waliwo okutya nti olutalo luno terutukoseemu oba tewali kukosebwa kwonna. Tukimanyi nti eggwanga lyaffe ligezaako okulaba nga lifuukuza tulina operation bagita Shuja, abasajja abatumazeeko akaseera wano nga batutawaanya batusumbuwa n'ebyokwerinda byaffe. Tebayinza okukozesa omuwaatu ogwo ne bajjira mu bajja okunoonya obubudamu mu ggwanga lyaffe n'ensonga endala ssebo gye nandisooseza naye era nayo kangireete. Bano abasajja batulinaku obukyayi mu ggwanga erya Congo byo mu byogerako bikyabaga nti mu bibasumbuwa naffe tuyinza okuba nga tuli ku kimu ku byo. Ssebo okiryalinga eya n'okutegeeza eggwanga Congo eno etulinaku obuzibu era bubawo lwaki? Omanyi kye nazuula buli muntu bw'aba ali mu buzibu essebo lubeerera anoonya gwanenya abako gwakiteekako gwe bireese bino essebo tukawuliranga kaako nkawulira nnyo naye nga bo abatuuze ku bwabwe tibandibadde na buzibu. Namba 2 tuzze tukyogera lunye nti emberebeze ziri mu Congo zina kumalibwawo mu kkubo lya kuteeseganya. Ate mwe tujjo abakulembeze batudde e Dar es Salaam si bakiriziganyiza era kyakkanyiziddwako kubanga ffe endaba yaffe y'ebintu neyaffe y'ebintu eri nti toyinza kukozesa maanyi ga kifuba mu nsonga ezikwatagana ne n'obutali bumativu obw'abatuuze nga tubawuliriza n'omalako naddala bwe kitukwatagana n'ekyokusosola nga kirimu obusosoze. Obusosoze ekintu kibi nnyo kikyamu nawano ntera okulaba bannabyabufuzi abamu nga bakyeyuna bayitewo naye ate kugenda okwesanga nti boyogera nabo bobagamba beewale bebakojjaabwe bebajjajjaabwe abamu bebakitaabwe yensibuko kati wesanga gwe wenyini weekuba endobo. So Congo abanaddala bali mu byobufuzi mu bukulembeze batera okutunulira ebweru bali be baleese entalo wano naye nzikantegeeza abatuwuliriza nti okuva mu 1996 eggwanga lye lyafuna obwetwaze Patrice Lumumba teritereranga mwe mwafiira ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte teri ggwanga lyalifiiriddemu ssaabawandiisi
omukulembeze wa independence wa kise ekyo bwetaaze Patrice Lumumba bwegedeko yafira mu kavuyo ako era laba asooka okulembera eggwanga nga Lumumba afudde yali Sergeant Mobutu Sergeant mu magye alabirira abantu 30 takulembera alabirira kulabirira administrator tadumira naye kati gwe omukwasize eggwanga ddamba emyaka egyo gyonna kakati ekyamuyamba nti abanyunyuusi abanyunyuuse Kongo okuva mu 1800 bamulaba ng'ekyokukozesa era ne bamuwagira n'akulembera ebbanga lyonna. Oyogera ku Belgium yokka Bufalansa zonna Bufalansa Amerika era bwe bamugyamu engalo yayika buyisi ne bamuta ngo ekimuteesa kiki bagenza okulaba nga takyavaamu kinyusi kiri kyabadde bafunamu muye ekyokubiri nti ebyobugagga byali bafa babinywezezza biri mu ngalo zaabwe nonga ne bwagenda bafunye siga nti bakimaliriza kati bakyaliyo kati awo olabira nti emberebezi zino bindi ezisengejja ensonga nga tukomye wano ku kirabika omunamu tukyayita smoke screen ekyo glass goyingire munda kiki ebintu bino bivaawa onfuna bulungi nkufuna sebo so mungeri n'olwensonga eyo nti bannansi bazze babagamba nti baliraanwa kyekizibu naye ate waliwo bano abayina ebisawo Kongo teyina nguudo naye eyina ebisawo by'ennyonyi nkumuliitu olwenkulakulanira bwekyeyo naddala mu buvanjuba ne mu kikaddyo southern part tetulina makubo ga ku ttaka gatutwala nakutuleetera bye twagala netulina agawanirira ebyomubbanga tulina ebisawo by'ennyonyi nakyo kiva bwerwa Kongo andi ate bakongo batambula mu nnyonyi zino goza muntu wa bulijjo atambula mu nnyonyi ezo omuntu watuuka ozimba ekisaawe mu ggwanga lyo oba owamaanyi anti kati awo bw'oba tulina bumanyifu bumanye oba tulina bumanyi ensonga ez'omunda ojja naye okutambulira ku mbuyaga gye bafuuye omanyi oli bwaba ayagala akubuzeebuze ayinza okusikuula enfuufu gwe n'ogobeera gyeraga naye ng'ekinyuso okirese wano gogenda tutte naye nga ekikulu kisigadde ali wano nyuma ntera kukozesa ekyokulabako nti mu kibuga awo babakunyagulako n'essimu bagamba omubiwuyo engalo bazisonga eri naye nga wano bakubba n'omuntu nuli ate nga tolina nakyamukolera kyekiri e Kongo kakitawe abantu ba bulijjo ne balekerera bano ababanyunyuusa emyaka 200 baga nti ekizibu baliraanwa nibuniraanwa bulijjo yabeera hano okuva 1968 muliraanwa yabadde atwala embaawo muliraanwa yatwala ebugaga obw'omuttaka okuva mu 1970 kino olinga agamba nti Kongo yefuukidde ddala kiso kya mbuzi anti gye nkugambye obukulembeze bwe buba tebufudde omoloza kankwekyo bwano singa twafuna President Museveni kutuzibula kutujja kifu ku maaso twandisigaye tuli musengavudde zikyuka ngaakyusa essaati kati myaka 39 gya butebenkevu so wadde abamu kino kibakwasa ekikeeto biruma abayaaye ebyo sigambye bayaaye nva buuza kigambo kya nnaku zino kyewola bwewozi baga nti bino bye biruma abayaaye lulinga luyimba ekikeeto kubanga Uganda ebadde ntebenkevu myaka 39 n'oli oli bwagamba nti njagala tulabeko ku lutalo zivuge oyo nomuyita mu buyabuya kubanga tomanyi kikitegeeza
bwe yagala kumanya ekyo kitegeeza agenda mu kampu za budamu abanonye obudamu ekyangwali ne Kahunje oba Nakivale bakubulireko ekirabye obulabi ku TV Eggoma natidde mu konde mu muntu ebikompora bayita waggulu nakuta obubuzi bwe busatu adduka kiba kirala nnyo jeno twalagakawo mukago East Africa gwali gutaddewo enteekateeka okutwala ejje eryawamu liyambeko okukuma emirembe batwala mu Kenyanga abo babinyise musobaga balimeredde mwenga bayina experience kubanga tuli mativu nti mu bendo lino ku Sahara ono we natutwala jira UPDF izo kubanga limu kwaga amaja gatawunyikamu namwe mwakkiriza bukkiriza nti waberewo okutesa kupati tuiza ganti M23 kimu kwe ebyali bibalemeseza oba nga government oba nga UPDF yajja mu bujamanyi ne gati tukwate kubo lya kuteseganya nedda emberebeze ziri mu Kongo chikumi asatu mu mukaaga buli kabinja kayina ebyokulwanyisa kinene ekyo lwaki M23 evuga lwakuba yo eyina ebigendererwa byabwe yabufuzi kwawukanako kubala bali abalala babayitamu okunyagulula okutwala ebyobugagga naye bano bali bamagendo bano bagamba nti basosolwa olw'okwogera olulimi olw'ensi eriranyeewo naye ng'ate sibe bokka mu Kongo aboogera ennimi ez'ensi eziriraanye bannaffe abakonjo bannaabwe bali mitala infact abakonjo abasinga obungi bali mu Kongo abakyoli abasinga obungi bali mu Sudaani y'obukiikaddyo bw'ogenda wano ebukiikaddyo bwa Uganda emutukula wano abali eno balina baganda baabwe emitala w'ensalo nyina bakujja nga bendika bali eyo Bukoba bali ludda wabavaawo tugenda tulambula n'okukyala ensalo ze zabasalamu tebeyagalira wansi eyofe munagana ennimiro ze balimu ziri mitala wansalo ogandika ngene nimeko egindi mu nnimiro yange nasala ekkubo gye muyita ensalo naye bo nga mu buzaale bwabwe bali tebagimanyi wano twalina member parliament neyesimbawo ne kuba president omugenzi Agrawoli nga mukulu we vice president w'emitala e Kenya mukulu we kitaawo ogwo abavuzi b'amatwale kyekyo kye baatukola kati M23 era eva ku ki nti okulwanagana nga bafaaki babaganye babajjeemu okwetaaya ng'abatuuze tebafunye beetu Uganda yawumamu omutwe okubatabaganya era mu 2009 ne bassa omukono ku ndagaano nga owekitiibwa Dr. Crispus Kiyonga ye ssentebe ye mutabaganya yalwerebwa President Museveni amukiikirire okutabaganya abantu bano kati lwaki bano bayitibwa M23 nti endagaano eyasayiningibwa oba yateekebwako omukono nga 23 omwezi ogwokusatu gavumenti ye Kinshasa teyagituukiriza so batambulira ku nsobi ezava ku ndagaano yanga 23 ogwokusatu bebali nnyo byonna kwe biva kati kiri kyombuuziza nti omukago gwa East Africa gwatule Nairobi ne gugamba nti tutondewo ejje eryawa mu ggwanga Congo memba Uganda South Sudan ne Kenya bateeka ejjewa ekifu ntugayungula era ejje lyali litaddewo kye bayita ceasefire nti okuyimiriza okulwana nga ekiragiro ky'ejje lino kyali muyimirize amasasi
abantu bateeseganye. Yo yali mission yejje. Yali mission yejje. Mutewuluze abantu bano enteeseganya zitandike. Kati omukulu President Tshisekedi ng'agamba nze njagala mukube mu 23. Yeki yali ababalira. Yeki yali ababalira. Kugana amagye nti ekirego ekyatuleeta wano kigamba tutewuluze muteese. Wedde eno nawe wedde eno tulabe ekiddako. Emmundu wezisirika mutule mukoleki. Muteese. Era wedeko muviri naleta amajja gava Masadik South African Development Corporation ye Tanzania uyo sijui alesemu South Africa n'abaki nebidiridde bye byolabye mpaka n'ekibuga mubadde Goma kiwambiddwa. So jeno mu kiseera kyammwe embeera gye mwakwatirirako oyinza ganti yali yaddeko okusinga kweno nga bafunya basadeka. Of course yali yadde kubanga bana bayimiriza amasasi ne kuba bagamba nti mwino kuyimiriza bwe mutayimiriza akuba amasasi gwe tulumba. Ne bayimiriza kati mu kuyimiriza okwo ate munafuli ye n'agamba kafune abalala bamulwanirire ne balwana ebididde bye bino bitulaba kati. So singa omukisa guli gwakozesebwa nze nkakasa ti omusayo guyise gwanedde gutuuse wano oguli. Experience gye muyina mu byokwerinda M23 n'amaanyi age gajjawa njakuba kulinde kwanza kyesimanyi sikyetantala sebo naye twewaddeyo tusaddaake omukago gwa Congo over just ekibinja ky'abalwanyi ate tutya kubona ndabanga Congo tujeetaaga okusinga bano. Ffe tukozesa iki kyendowooza nti twandisoose kunyweza Congo eno anti kyobola abantu tuganye okwekubiira bonna abakongo Congo tujeetaaga Congo gyetaaga si kintuntu bantu emirembe gifunike okuteeseganya abantu mawanga ag'enjawulo tugeze ne lyaffe bweriri abantu banajjanga oba tugeze amawanga ag'enjawulo agali mu mawanga amalala ne bajjanga bafuna obusungu bwe butyo bajjanga buli afuna obusungu alizootinga ku nkola kino kifuka ekyokulabirako eri ebibinja ebyenjawulo senga kiba kinogeddwa ddagala saawa zino tugambe mu Uganda waliwo ab'eggwanga eddala naye nga tubadde nabo ebbanga lyonna ne bafunayo buli kaseera ekibasumbuwa ne gavumenti tekiyinza bawaliriza okuba nti kiri kifuka ekyokulabirako bw'otabawuliriza ensonga zaabwe kyekivaamu kyekyo buli munnansi ayina ebbeetu okubeera mu ggwanga lye okiraba. So ekikulu mu Uganda n'endowooza endala ku mawanga eri Congo kuteesa gyovola nti Obote yakigezaako nga kye bakola bali bannaffe e Congo nagamba abanyarwanda bonna muddeyo nga bogamba baddeyo baddeewa gye bataava kwavubuka nti bwe guli otuganye wano mu nsiko. Yes wama obutambi mbulabawo nga bulimu ebigambo ebyo Obote ng'alangira ne beeyuna lyekkubo lyeryo lyekkubo lyaffe nti oboganye okuwuliriza abalina ensonga zaabwe ebiddirira kukuba oba kukaka bw'otuyingira wano mu buyinza w'ekitiibwa Pulezidenti Museveni yagamba Habyarimana olina abantu bona banoonyi babudamu bakkirize bakomewo eka nti ensi ejjudde Habyarimana nga bwagamba yes namuga ne baba tebazze physically naye bamanye nti bantu bo nakyo bakolera waki ne beetu okuyingira n'okudda nti ate kati akyali mu buyinza zikazango yembuyaga kintu sako kino okwagala okwebuuza kontinent kubadde ebiri tufukuza ba ADF eyo sajja wanyiga nyo nga yanyiga naita basadaka
Wanyika tayinza tuga nti bikweko tebame mu bijje eno nga tunamaliza mission yaffe. Tetukyeraliikirira mu ekyo. ADF yettabane. Nabo yabasumbwa naye mama nafu wano. Sinabo. Wano ngojeka bomu ze bali batandise okutegatega. Basinga kutabanya Bakongo. Ne bagwa mu misiri gyabwe, ne bagwa mu maka gaabwe, amasomero ne bagaggala, amasinzizo ne bagaggala. Mu IDP internet displaced camps. Bakungule mwanyi ne betundira. Era tujja tusaba omukulembeze oli yaliko Kabira munnaye katukuyambeko tya. Ono natukiriza. Bwatukiriza byevudola bantu je emirembe gyola ku nsalo ya Uganda ne Congo ebugwanjuba. Tuyingide paka waabo je bayita Mwambasa. Wajju kati ku mirembe? Oyi abantu badda mu byalo byabwe amasomero gaggulawo amasinzizo gakola abasuubuzi batambula bali nga emmotoka bazikubira mu mukubo kati amukubo gali free ate ne tubayamba kwera ne kubo tulikola tukyaliyo nnyo okamba akanyuntisa kuba twasaba ndoza banga giri bwatwaddamu ne tubeerera bakola enteekateeka ng'ezo bagera ekiseera kyolwanyo banga mission yetu tusewa bwetaavu eveeyo kino sebeyo ne kino ku nsonga za komba tudeko kusongera kino tutaddewo enteekateeka yokulanga tuveetinga nti mubajja okufuna obuyambi kubanga kyemmanyi nti Congo ezibu agamu ku mawanga geesinga okuddukiramu ng'efunye ebizibu abantu baayo benyumiriza nnyo mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda tutaddewo enkola weekenneenye okwekenneenya otunulya ensalo ya Congo bwetambula wali emirembe gye baddukira era wano ne tutaddewo enkola tetuleeteremu ababi lubeerera omanyi ffe tetweyibaala omusajja omuchina bamuyita Laozu yali mu 15 nga Yesu tanazaalibwa BC yagamba nti ekisinga obukulu si kusuubira nti omulabe tajje wabula kweteekateeka bwajja omwangange naffe bwe tulaba entalo ku muliraano tetwebaka tubeera bulindaala liso mulikanudde kati buli abayingira tusunsula buli ayingira tusunsula abalwanyi baleme kwegatta mu bantu ba bulijjo betusunsudde ntubakwasa abalabirira empunji oba abanoonyi b'obuddamu ababudaabuda ate katuyingirire mu kabajeti awo gambye ente zibawo nti tugenda mu parliament olusi bagamba naye waliwo ebyayingiddewo mutwongere ne basooka batuzunzaamu abo n'olusi n'okutugobayo ne batugobayo mu parliament naye munnaye demokrasiya bwatyo naba bajenero bameka 20 n'obagoba mu parliament ne bafuluma n'ebitogi byabwe ebimyufu tola nti demokrasiya anyigidde mwana wange ndaba tubeere n'essuubi ku bino ebyawulwa omukaaga ebyakkanyiziddwako kuba kati kyetukyalindirira omanyi lubeerera abayambi bonna basinziira ku nanyinemu endowooza ye n'ensonga bwazikuttemu ensi gye mugenda okuyamba bwe batenakkiriza kugiyamba musanga obuzibu era muba muyina kulindako kubanga ensi mugenda esigaza n'obuvuna n'obuyinza obukkiriza oba obugaana eno enteekateeka zeyogeddeko ezaffe operation Shujja waliwo entegeragana wakati wa Congo ne Uganda tukole operation eyawamu era yo tenakosebwa enguudo zaffe ze twatandikako eyo bintu byaffe tebyononeddwamuko mu mbeera yonna eno tewali buzibu ate wansi eri lukyulu bunagana lwayimirira kubanga olw'olutalo ebyuma baali bagana byokya ntubijjayo temweraliikiriddemu ku nkolagana eyo oba nyiza kubuuza nti enkolagana yaffe eri etya kubanga ndaba mawanga gano aga Africa naddala aga SADC abamu nga bakwatagana n'oli bayita n'abalala nga bopangise okuba bukubi abakulembeze b'amawanga gali mu SADC na ekyo enkolagana
eryetya ndowooza kye twalabye Dar es Salaam kiddemu ekibuuzo kyo wabaddewo enjogera oba entesiganya nga ziri mu mutima ogwa Sseruganda temwabaddemu kusonga nnwe batusajja bakulu batudde ne bateesa kisajja kikulu lyekkubo tumwebaza obulungi bwatukoze okuba nti azitumiringulidde bulungi tusoose mu kitundu ky'e Congo kubanga tumanyi nti ekimu ku bisinga obukulu mu ggye lyaffe ery'eggwanga kulaba ng'ensalo zaffe zikuumibwa wabeerawo okutya kwonna ate munnange abo balina okuba nga abasooka atasobodde kubanga okutugobera ekitundu kyaffe ekisoose tukakasa nti programu eno ojja gisanko ku YouTube otegako Radio 4 Uganda ne ku TikTok ojja kubanga otugobera Radio 4 Uganda ate wali ku X ojja kutegako Radio 4 Yugi ojja genda wali ku Instagram otegeko Radio 4 Uganda oba Radio 4 FM ogende Instagram TikTok ojja tegako Radio 4 Uganda ku TV nakwo osobola okubanga otufuna esimu yaffe eri 075211313 ne 03931010 wenna abantu siza akaseera nja kubanga nkutegeeza nti kakatuzitadde nsaba tubeere nga tuwuliriza ebyo tubadde tusinga okubanga twagala okubanga tumanya tubeere nga tubiggwa ennyalwe obunanyizibwa ku nsonga z'okufulumya amawulire mu ggye lyaffe erya UPDF, that is Uganda People's Defence Force oba forces, okuba nti amawulire gonna agafaayo gwe twebuuza kitavudde buwe okujjako nga yawadde olukusa omumyuka we n'abanga abeera nga agasaawa 2 ez'akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Major General tukomyewo njagala tubeere nga tunako kukowane waka katonotono sabiiti ewedde eggwanga sayidi emu lyali mu kujaguza naddala mu bannaffe abasoma amateeka ne bagaguguka Land Fellows olw'okuba nti kooti ensukulumu yavaayo nebanga esala oba ewa ensala yaayo ku kwemulugunya okwali kwaleetebwayo nga kwali kujulira okuva eri gavumenti 2021 bamuyita Mike Kaziguruka ng'ayita bannamateeka be yagala okubanga agamba nti wali walina okubanga wateekebwawo enjawulo bannansi nga nze nga ggwe atali munnamagye sina kutwalibwa mu kooti ebuuzisa bannamagye era kooti yawaggulu nega nti oli mutuufu namateeka bagavumenti ne batamatira kwongera ensonga ziri mu kooti ensukulumu n'esala bye yasaze ku Lwokutaano olutukubye mabega. Jeno kirabika nga kino ekyatabasanyusiza mmwe bannamagye naye nze mwansobedde nadde manyi nze nakugera ku bya teesita tugenda bikoonako mukama wange kale tukyakayo nedda ebya kooti owekitiibwa pulezidenti yabizzeemu yabyogeddeko yayogera bati yayogera naye n'agamba yayogera mu wange bisandyagadde nnyo okuddamu kubanga tubikoonyeeko naye nga ye pulezidenti pulezidenti w'eggwanga ye commander in chief ow'eggye byayogedde tebiddibwamu nze siyinza kubitandika kubiteesaako bwa busibufu bwa mpisa ng'omujaasi nga mukama wamaze okwogera mpozi okubinnyonnyola naye okugaa nti tukyalaze butali bumativu no naye njagala kwanguyiriza abatuuliza wawe kubanga ontutteyo ntandike n'ekibuuzo embeera mu kooti zaffe wano efaanana etya kifaananyi mwe bennyini bannansi abagenda mu kooti zino embeera efaanana etya era of course naye waliyo ebirumira nze naliko mu kakiiko ka paalamenti ak'ensonga z'omunda
Committee of Internal Affairs. Twachalira mukomera. Nasanga yuko abamaze ku limanda emyaka 9. Yes. Owenkanya oba Alikuwa limanda myaka 9. Oyo nabeera tanna trying batana wozesebwa koti ya musomero omusango ne mutereka. Number 2 nti koti ya maje tetwalibwa muntu wa buli gundi okwati ya maje obusazeewo aidha wefananyiriza abamaje otya oyambadde nga ffe oba okutte bye tukozesa mu mirimu gyaffe gy'ekijasi teyajja kusangibwa na kalaamu bamutwale ku kkooti y'amagye tujja kusanga musosodooti alimu mugandulaze omutwale mu kkomera tujja kusanga haaji oba seeka ali mu kanzu ye nti omutwale mu kkomera gwosazewo oyambale ng'omujasi lwaki tukutwala eri gy'ovudde gwe wenyini gwe weesalidde onoova eri n'ofaanana nga ffe. Namba 3 okyogedde lunyengo omusezi aguleso wane nti mpaka nalira abantu bange nti gavumenti abantu basobola okujja ku gavumenti mu ngeri yonna esaanidde gye baagala wa gye balabye. Yes. Onoonya byakulwanyisa mwagala tulinde amale kufa nti ekyatomwami nakimanya twakola otya. Nze mbadde ndowooza bannayuganda singa mwagala ensi yammwe mwani tusiimye kubanga eggwanga lino tulibonyeza bingi bye mutamanyi. Eno ensonga nkulu ate twali tusobola n'omuntu okumumiza omusu nga tannatuuka wano. So olinga nga bajeno timwina kyemusirikidde kyemutayinza tugamba naye nga kitiisa twagala kuwawaza amatu twagala kusasamaza nsi niye olaba tusalawo nti omuntu tajja kuttibwa mu bwabweru w'amateeka kati mutwale mu kkooti emuvunaane. Naye olwokuba wano mulidde ne mwebikka nemwebaka mu bifo by'abakyala bammwe n'abaami bammwe ne mutandika tuvuma ne mutulangira nga bwe tutasoma bwe tutalina bumanyifu wonna bumanye temulina bakugu bamala kubuzisa abantu tulina bakugu bakubawozesa nga omuntu wabula kooti eyo alina masters mu mateeka asinga n'abalamuzi abamu abaali ku benchi okusoma. Kino nange n'abamu abamu sigambe bonna era abadde akulira ekitongole ekyamateeka mu UPDF Professor Mulamba alina diguli wazindaba 3. So temutulabanga mu kibumbuula ne mutunyooma nti tulina kye tumanyi. Bwe tuwaze President Museveni bwe yatusomesa bwe tutambuliramu bwe butuvumya bwe butukubye MP mutusamba misambagere mwine kwaje ekyatulwanya demokrasia human rights naye kyenzudde nti demokrasia bamuleeta mu bantu abatamanyi demokrasia obona so nagwo mulimu mulala okumanyisa nagwo mulimu mulala ndo twandisoze kwesomesa ndo tulaba President Trump watwaze ebintu ennaku kakati ebijjako era sikirumamu omusajja yantomera wano mu ntinda naŋŋamba gontomedde ng'ate anumbye musaidi yange ogenda okumutuukira nga gwawunyako obuwunyi sogolero nemutunula nina mu uniform sebo nali nva ku mirimu emubende naavuma nange ninda poliisi ejje tutebuluze gye nowamagye gyemirembe ye demokrasia yatulwanya so tetwejjusa niensaba mulime ati kugikozesa kusiga nsigo ey'obutabangufu obwenkya
era njagala nzijewo kino teri munnabyabufuzi gwe twala mu kooti maasho kubanga gwe okuwagira ekibiina ekirala ekitali mu buyinza ekitali ekiri mu buyinza si musango era kyovula nti Uganda multiparty ya bibiina bingi wadde bali be twayigirako bayina bibiri byokka kubanga bonna ontadde mu kazito Bungereza ndabawo bibiri ye kyokusatu ekiyimuseewo the Liberal Democrats nesinga kulabako Labour na Conservative obuyanja Atlantic Democrat na Republican webale nnyo mwe mubasinga demokrasia fono tulina n'ekibalo nkinze eggulu muyina ebibiina kati 40 ana mu Uganda wano Ekongo 335 bisatu no bina mu 5 ebibiina so bino mbirese gwe nampuliriza ndeke ku mizani muyige kiki twogerako olide sebo ntuli sebo so okulaga obutali bumativu si musango era president yababulidde nti ino nsobi kubanga mutujjeeko amannyo agabadde galuma abasukkulumye kooti ziri eza bulijjo mumulooza mujja basobolera eyo niye oli yasazeewo abeere lumira mwoyo ajjeko gavumenti ate kisaagala mbakweke nti gavumenti bwegwa ne kooti tezikola ekyo kankuleko ku ddoboozi mumpulire gavumenti tezikola nazo tezikola mumpuli high court eri Supreme Court eri mu Somalia teziriyo ati kutezewo kakati afande bambaga kyokka ate Joano Congo avuka bali bakabata nga kodi basaidde okufa balitirivu 16 tiyali amaje abayatandika omuliro gwayo kya London abamba basi emyaka 10-15 buli omu niye wano musanywa no kazigo ketusisiriza nakikola ngamala ku government gugwa bugi nga bwiri njogera yennaku ziri abavubuka yesebo Captain huyo ndi abadate kati kuvulika government ne mutwala mu kooti awalala lwategerekeka lwagenda so bwe twatwogera nti twayita demokrasi oyo kimemette tuba tetubalaata si kwewaana ge mazima tukyenyumirizaamu ekitusuza nga tutunula lyebbeetu lyemukozesa mulifune naye mwandibadde mulifuna nga mutetenkanya engeri gye mwekulakulanyamu naye musiiba wano muguli mandiyo Arsenal muli mu bibanda muli mu firimu muli bibanda mulaba mupiira ne mukola ne betting mugaggawaza muyindi na mu China bwe muvaawo tufa obwavu naye sente gy'ofulumizza ezadde ki banasajja bagamba nti bo tebalina buzibu kuga nti bano abantu balina emisango naye mubabawe ebibonezo ebiri ne mali ne makutali otwali bambeera eri waliwo obunafu nkodde ekyokulabirako ali ku limandi myaka 9 olabye abakaba wano mu mataka bangi emisango giri mu kooti myaka na myaka backlog gisinze okuba kooti yesinga emisango emingi mabali nnyo eri bannaffe ab'embala bagamba nti ndibagaye engabo ng'abagulusi mu bihemu bwolwo nti amagye tegamala nti gogamba abakadde tubajjemu kyokka okyayina oyagala kwongerako ate n'abali mukendeza bukendeza oyina entuumu ey'amafayiro agatanakumalirizika wano tufunye ekkubo etumalira bano abaagala okuwunzika abaagala okwonoona obutebenkevu tubakuyambeko mubanguyize nti mmwe temulina busobozi obwo olinga agamba nti kyembadde mukola bebadde basinga okifunamu fenna nga bannansi tukifunamu fenna bannansi ne kooti ziri yes of course
olaba bali kibakomawo mukatujjukiza nnyako jeno simanyi lwaki kubanga mwirabira mukola mutya mwirabira kasa twebikka ne tukyuka ne tukola tutya ne tugenda mu biduula ne mugenda mu bikeesa wano mutandika lwakuna lwakusatu mu mabaala mpaka sande ayimuga nti ate kiyinza okukyuka bagambagabana ennaku leero lwakaliyoki leero lwakuzina leero lwakino kati eyo embeera neetuleetera okwerabira wa gye tuva naye nga nja nkutegeeze nti eyerabira gyava mwangu nnyo okubuza oba okubula tamanyi nti wansi waliyo emirandira bw'ojja ogwepatantanako gutema ojja kulemwa yes so ntunulenga mu byonna sebo waliwo ebuzaku lwaki Gen Z e Kenya yabasumba wano ne balemwa ndoza kyali kinemye okutegeera naye ndowooza bakola ku nsonga zaabwe mangu baani omukulembeze mukulu Ruto bibali tebaagala ne babijja eri bamunyeenya ye bamunyeenya nakola byebaagala wano mwagezaako ki ekyabalemesa ajeno tonteekamu but bwe ngamba mmwe sigamba gwe ng'omuntu ngamba omujiji gwammwe omujiji gwaffe mbadde etidde jeno kuba unange so nga teziba nyangu so tulina obumanyirivu mu mbeera eyo okusinga kubali nakyaddeyo baleese akasimbi ke abeera n'obwesige okusiga kuba teri muntu asiga mu mbeera entabangufu fano okaaba ekyemisana okirya okaaba otulo weebaka wakiriko byonna eno yensi gyosobola okubeera ne siringi 10 n'obaawo olunaku kumuliraano tokisoboka zonna zitwetolodde siringi 10 terukumala naye wano njagenda ngule kabalagala ngule amazzi ndye ensibirewo nali nkikozeeko ne biri supu wali ekikomando wewale nnyo naye ng'embeera eyo esobozeseza ebyo si ya chansi tezze buzi eri abaagifiiririra abatawulira bino bigwe nange byetwogera kati bwe twogera ebyo nti tutiisatiisa no mba nkulaga obusobozi obubeerawo oba kuliya njiraga nti bwe tukola kino yagenda mulira bakutiisa butiisa kyojagenda mugeyeena kujja nga toyagadde kiwulira buwulizi so babeera mu article bwebityo naye jeno mpulira embeera mwoyogerera eringa eraga nti waliwo obutali bumativu tulinga abatasiima nnyo abatabasiimye mu 8 mu 2 owekitiibwa Dennis Sebugwawo yali memba wa parliament ku Emityana gwe basanga afudde wano mu MPG tewaliwo article kyaliwo omukyembazi yasigalamu nakati naguno gujja tumanyi gyali oba owekitiibwa ani Jana Lumu oba Father Clement Kigondo gwe bajja ku olutaali ekitovu kati bw'oyogera bino nti namwegeraganya nabali no ffenna tuli bantu lwaki ffe tuli banjawulo kooti eyo gye mujolonga yetukumbidde mu discipline mu mpisa zino yenkugira obutakola kiki kyempulya kye nandikoze okusinza ku mbeera gye nasanzemu bwe bankubira ku kabaka njagala nali nsobola okugyayo mu enkebete ayino nzijukira nero ekyankugira kyekyo kyategwa ate kiyinza okukutukako kiyinza okuba nga kizibu osinga kino tejjajja kuwuliza nti bankubye ku mazzi eteeka olimanyi kooti weeri kati mwe gye mugize muti ne mukunkumula muti ng'abakunkumula olumbu gwe waffe ebukomansi bwe tulima
kiba kirungi tumanye tuli yanjagane ne Great Lakes region ekitabangufu obutangulu kino kino bwalunye bumaze ebbanga kati gwe bwoba olabye emirembe gy'olina ng'ate oli wakati mu muliro tosobola kuziikiza mazzi manya kuyiwa amazzi noga nti si kyageetaaga maze okugakuzisaago olina okubeera buli ndaala nti bwe gwe gutandika okusaliikiriza n'oliwayo owulidde otega muteegi kati ffe tulano tusazeewo ago amazzi tugayiwe olinga alina omuntu gwogezaako okulaga tomwogedde naye olinga alaga nti bantu buntu kubanga era si bisolo tufukusi bantu yesebo jeno nga tugenda okuwumulamu embeera eno munagisalira amagezi wakiri enkolegana eyo neddamu oba tetwagala nnyo eggwanga oba tetwandyagadde kuba nti wajjawo okusikagana omugwa nga abagoberera amateeka tusa ekitiibwa mu nsalawo ya kooti wadde tetuli basanyufu nitugisaamu ekitiibwa ge mateeka era bwoba wagoberedde bulungi nnyo ekyabadde Entebbe abakabondo ka palamenti ak'ekibiina ekiri mu buyinza bakkiriziganyiza okugjayo ebbago eribaze liteesa okukyusakyusa mu tteeka ly'amagye baliddemu ate bayingizeemu bino ebyo kuba olwo bye basembye ebituufu manya ebirungi siga nti bituufu nabiri tibyadde bikyabo ebirungi bye tusaanidde tuteekemu okunyweza obusobozi bwa kooti eno ng'ekyo tekinnakolebwa bigenda sigala nga ebiri gwalaba owekitiibwa Besigye bamulese mu kooti ku Mande ewedde yali wakudda kuwozesebwa ku Mande bamuleeta tebamuleeta tugondera etteeka otherwise singa twali obutawuleta kwali gondera tteeka geno ng'ani agondera ye kooti ki yaliwo geno twabalabyeko bitundu ebyokyotera kamujaguza olunaku oba bukujika olunaku lwa tarehe 6 bano basamula aba.com bensinga emyaka geno ayinza obutamanya izo twako ku background katono lwaki olunaku no lujaguzibwa na lwaki lwagalwa nnyo naddala ku guno omulembe omu.com guno then tujja kuba nkubuulira sibu mukama wange bennazaako kubanga ndwayinza okuba balowooza nti kyabadde obubeezi kinyumo ky'amagye naye first of all kisookera ddala sita kiki kyekyo nange kinjagadde okusooka ssebo nga mpitira ddala mu lwangu lw'ennaku zino ye birthday yaffe bannanga abali ab'omu kibuga wakati bagita baside ye baside yaffe sebo tujjaguza amazaalibwa ag'eggye ly'abantu UPDF eryayitibwa nga NRA National Resistance Army bw'oba ojaguza kiba kya buntu bulamu ogende wa maama eyakuzaala ojaguze naye ffe nnyaffe be bantu ba Uganda twatuva mu mmwe okutuuka 1996 twajagulizanga mu nkambi kuba lwaffe naye twagenda tuga nti tumaze emyaka 10 mu buyinza era tusigale nga tujaguliza mu kisenge mufu kyogenda tweyagalire wa maama katugende mu bantu tutwale ekkula eri abo abali tukusaako kujaguza okwo si ffe twesanyusa tusanyuse maama kyovula nti tumala sabiiti namba tujanjaba abantu endwadde zonna n'okulongoosa nga mwotwalidde n'okuzaaliisa nga mwekuli ne tudaabiriza ebizimbe ebiba birondeddwa abakulembeze betugenzeemu si ffe tusalawo abakulembeze ba disitulikiti batubulira nti mu disitulikiti eno nti wano wetwetaaga okutukwatirako aidha eddwaliro health center nga bwe twakola Lukaya twamaliriza ekisulo ky'abasawo aba health center mu Bukomansimbi Kalungu Bukomansimbi ne tudaabiriza ekizimbe ky'essomero erya St. Maurice Kitasa Primary School ne tugenda mu Bukomansimbi South ne tudaabiriza ebudda in fact twazimba kizimbe
bakyali kyagwa nawala bwe tutyo kako mu Masaka municipality naye no tubawo ekizimbe kya classroom kipya kya classroom block kya classroom zibiri kiki etundu kye tuliko bannaffe mwebale kutuwagira kwa singa simwe singa tetuliwo amagye galinga kya nnyanja amazzi be bantu fe kya nnyanja mukama waffe yatusomesa President Museveni yakyogera mu Lunabuddu whereas the people need the army the people need the army betaaga abantu betaaga amagye but the army cannot exist without the people ejje terisobola kubaawo nga tewali bantu uli enjawulo eyo bali basobola kubaawo niye bageetaaga bwetaazi ffe tetusobola kubaawo nga tebakkiriza kati ekyo kyova olaba nti tutanira nnyo okukuuma enkolagana eno wakati w'amagye n'abantu ba bulijjo so kyetwali tukola mu Greater Masaka bendobendo ly'Ebuddu kyabadde kubabaza obuwagizi obwo katumaliriza tujaganya olunaku lwennyini nga 6 ye parade gye twakoze ekyotera yabadde ntikko omwaka guwedde twali Busoga guli twali Greater Mbarara guli twali Bugisu bwe tutyo muli bamativu ng'ejje erya UPDF ku lugendo lwammwe lwonna okuva mu NRA we muze mutambula kale tubale 86 mpaka ng'essaawa zino gwe mukulaba okuko kyekitugana okubeera abamativu tusobodde okuba Munnayuganda n'ebibye nyinga esookera ddala ye mission esookera ddala obuvunaanyizibwa obusookera ddala kuuma Munnayuganda n'ebibye biri tusobodde okuuma Uganda n'ekitiibwa kyayo n'abagezezaako bonna tubawangudde namba 3 tukumye ssemateeka wa Uganda buli myaka 5 mulunda abakulembeze be mwagala oba basobola oba tebasobola mwe mumanyi yo madoshi manyi nti buli district ya Uganda ku bantu 5 banna bakulembeze buli district ya Uganda ku bantu 5 banna bakulembeze kikyonna bigamba tuyina ekyengera ekyabakulembeze mu ggwanga muno kati ani naanakulemberwa olwo awo simanyi ekyokuna nti tetukomye kwezimba mu busobozi kyokka kati tusobola n'okukolera gavumenti ya Uganda oba ebyefuna bya Uganda sente production tugattako ku byefuna bya Uganda tulima era kati emmere gye tulya ffe tugyerimira ngejje tuyina amakolero mu Royal Industries ekitongole kya minisitule y'ebyokwerinda ekiyitibwa National Enterprise Corporation kikolera gavumenti sente NEC tetukomyawo tukati tutandise n'okutunda emirembe tuyinayo edduuka lyajo nti Uganda Somalia gyeri efunamu akasente ku basirikale abali eyo naddala kubikozesebwa nti buli mundu gye tututte wano ina akasente gyereetera Uganda so nayo zimu ku source government kati mwito yimirirawo webale nnyo nti Uganda yokka ng'ogyeko America yensi eyina amagye okuva ku guyanja Atlantic mpaka ku guyanja India oguyanja Atlantic kyemmanyi nti bwogumaliriza ogwa America kati nti overi ku lukalu lwa Africa ku lukalu n'olukalu Equatorial Guinea muyinayo abaana Somalia muyina magye tuyina mangi bwe gatyo obusobozi obwo tetusabidde busabizi mikisa gya Katonda tusaba n'okukola tukola era Katonda watugambira mu Isaya 17 olunyiro lw'10 nti nja kuwanga omukisa emirimu gy'emikono gyo ekiba kitegeeza nti gwe atakoze teri mikisa gy'ofuna nabyeko mu kibuga nga mukola enguudo
ba engineer tulina basoka mu 10 ezo nya enjawulo gye nalabyemu mu nguudo engeri gye badde zikolebwa nalabyemu enjawulo ku luno nja kuba lisi ku luno nja kuba credit y'amaanyi nnyo no wagirabye nalabyemu enjawulo kusiima nejjukira endulu ezakubibwa ebitundu ebimu gye twasinga okuwangaalira contract ajja n'akolako omwezi taddamu kulabika naye nalabye enkola nga baba asimbudde lumala kuggwa kibadde kyanjawulo ekyo ndowooza tujja kifunamu ekyokuyiga wano twabazalawa mwatukubira endulu nga ababbi ne mutuzalawa naye fe manyi tugobera olugero oluganda luli tyomweyogereze takusuuza kayanzi gwe yogera naye ffe katukole era mukoze bayibuli era egamba bali balabira ku bibala byabwe oba ku bikolwa byabwe yes awaganye kuina oyinza okulaba nti wakyaliwo okusoomozebwa mu nkola yammwe naye toyinza kwewa 10 ku 10 ekyo kyonekyo tekiriyo ekyo kiri mu ggulu katonda eka yakirina awasookera ddala wakyalimu empulunguse eziva ku mulamwa nezeeyisa obubi nako ka buntu naye kusoomozebwa nze kwenda byokusinga nti eno gye tuyigira gye tujja abayingira amagye tuzuddeyo obunafu nga muli kurotinga yesebo nti abaana abamu kati nsogasoga ebisogasoga bimanyi nebiti ebigonde nnyo tebakuze nga bateekateekebwa okubeera abasajja n'abakazi balebera baagala ebyanguwa baagala okufuna amangu ati namwe mwabalinyisa ebisaanizo mwagala badiguli luli twafunanga bali banguvu nze saayingira na diguli kyandeeta okulowooza nti neetaaga ki nina haki ey'okufuna amangu ennyo siyo si nsonga so kikula ensonga nkuza obunafu wemubusanze era kino kantu nga radio nebwekwata awanene ntwala omukisa guno okukubiriza abazadde bannange nti omwana bw'oba tomuwagadde tajja kusala tomuwadde bwogi ejjambiya ekigiwagaza kubeera na bwogi ate mukugiwagala tesanyuka era obwogi yemulugunya cwi si nsanyufu naye obwogi wa busobozi obukola emulimu bano abaana bwetuvugidde mu mamotoka mpaka ku ssomero netubajjayo mu motoka netusasula bakokingi abamu n'okugula netugula n'abasomeseza awaka omwana mukulu naye nobeera n'omukozi asiimula ennyumba ye ng'atudde ali ku tv bisogasoga ate betubawa byemutuwa naye ng'eno omulimu gwakakalukana gwakweteka zibbomu za kiro mmeka kutoba kati bino tebimanyiira ng'essimu bwa ddadi njagala kuvaayo ayagala bamugondeze nemutandika n'otuyingirawo bwe tutadde amagye gundi omwana wange lwaki mumutadde egindi eweyagala wabeereyo waani ng'ayagala wabeerewo ekikyusibwa ku nkola tumugye gyali tumulete mu Kampala aloopa oyewaani nze nina kitange omuto yayingira amagye nemutupuluyinga ekalamoja nankubira esimu nemugamba nange nakolerayoko kiki wandinyambye nenvayo nemubuuza waliyo sibanaba abantu kyogererako ban transferring namugamba kimu abaliyo sibanaba abantu ekintu ekyo afande kiringa ekikuzekuze mpulira nalaba ku wano n'abakulembeze obumu president ng'akoze enkyukakyuka ntwalaba amawulire nga bakaaba nga bakulembeze musajja mukulu abaddawe ati bamukyusiza bamututte ewala gy'atayagala webale nnyo bw'okiresa oli nga kyasaasaana dda bwekityo yes so awo nze ndaba waliwo okusomoozebwa nti muyingirira enkozesa y'amagye nfu kyokuleka amagye geekulembere
gakole emirimu gyago mutandise ntubulyawo bwemwagala gundi abeere ani gwe mwagala aduumire abange wabeeroka influence akoledda ndero nabankubira nyamba manteke jindi era nze nimala musanga mufusiba busibi kwanga kusema je amaje tegasaba je gagenda omusirikale tasaba deployment amaje galaba josande okubeera je obaje gakwetaaga ne gakuteekayo abagalo gayingira nga mulowooza ebyo ndowooza mukyuse professional waliwo yandaba nga nkyusa motoka ndiye nalowooza kuba yalowooza nga zange nagamba njaga kuyingira amaje naye nga muyingiza katonda addukeyo yatukayo katakyaziraba zokyusa nabajje ye nyini atali nga azirabako jalo gyatumalirize ne kano nkuwe kuba amasimu bano tuli mwaka oguteekateeka oba ogwetegekera okulonda kwa 2026 weewaawo gino mweteeseteese kano nga kalabika nga akatiisaamu okubaleka atandise kati kubanga libe eggumu mbeera yonna ena tewali kitiisa kyonna nekirala waliwo okutya okwekubira abamulaga nti embeera munagikwasaganya mutyanga kamanda inikifu senga jjanga naye candidate kamanda inikifu era ajja kubeera candidate President Museveni temubere mukyekubiramu mu buweereza awo kubanga awo tekitiibwa tikimuvaako kakati obe mwagala kimuveeko mukyusa ssemateeka naye ndaba ne mu Amerika balonda nga president aliko era abeera akyali president mpaka lubalayiza omupya newayitawo emyezi gibanga 5 nawona emyezi giwera kutulonda January president alayira May okutya okuliwo kuli mu mitwe gyammwe abamu ekyokubiri nze ndowooza singa buli omu agoberera amateeka tewandibadde buzibu kimanye okulunda kulinga okuvuga motoka bw'osigala muleeniyo n'ogobera ebipande yogamba wano speed limit ya 5 ono 8 tujja kufuna bubenje obuzibu wano nti akalutu katwalanga kufana kuwona wavu obuzibu olina ayiwa sente mu kalulu gwe webuuze agenda zijjawa kubanga sente zakusiga kufuna amagoba gali udagano gagoba ddala agenda kukiikira gwe gwa sente bweziti noteka senebitivu mu musalo obusalo olina atunda n'ennyumba ye teekawo akabuuza bamalanga kanti yati amaje gabaddemu kakati amaje we gakoma gakoma mukukuuma mukubu awalonderwa tetulinnyayo byaffe byamwe ne poliisi wabula ate mu mwagala waliwo binsesa mwagala nti lifuli abeere nga musambi wa mupiira jukizawo nabe bungereza kye batukola omusazi w'omupiira mwagala naye ave mu ttiimu esamba ekyo kiri wano sikiraba nkowalala namba 2 mwagala nti bwe mumala okusamba ate musigale mu kisaawe omaze okuteeka akakongeko muki mu box oyagala osigale wali kakuuma kati agent wangaki ne agent nabo olumu aizo wati lebe yayinza otende walirwa muleke kuleta ebintu byakumwenge banyina kunoonya gwe nesige nnyo agent bwaba agent ayina kubanga mwesigwa olidde agent gwotadde wali akukiikirire naye tujja kusuubira nti buli mulonzi asigale ku polling center era jjukira nti ffenna empisa tuzizenkanya ne badduka nabo abasamba n'amabafu nakirabako ku TV kati mu mbeera ng'eyo toyinza kweyinula embeera ejja kuta kubanga mulina otangira okwerinda si buti ensana ffe etambula egaludde mwekuume erinde gwetuukiriza obuvunaanyizibwa bugende tejja kubeera buzibu bwonna bagambye wano tugendawo akakiiko ebikulu nakaye nti kampeni ejja kutandika nga ssaawa emu okumakya paka 12 yakawungeezi gwe era kyoyagala kuba lukuŋŋaana ssaawa 2 zakiro
so bwe bakola ebyo ne bana bali kudda oluvuganya babadde batide babere bagumu teri ajja balo maki futunywanyi bulungi nnyo nti Uganda ya bibiina bingi yes era buli omwana onyakalulwa wangule nigo bono yagalo okake obuwanguzi nedda tekiyinza kukola tekijja kukola ino si nsiko si ttale temuyina buzibu naye bukya mukulu y'abakama 14-15 n'agamba nti commander in chief tugeze nga yali nti bamuwangudde byonna bisigala birikkirira tekiyina buzibu nensaba mbuuze gwalese ab'okuvuganyiza parliament enkaago b'ensanvu ku parliament y'abantu 15,000 no squad neyesimbawo n'osubira omuwangula obategeera oba oli mukyamu tekibuuziza nze mbuuliziramu oba ogudde ddalu oba oli mulamu olese 7 banne pampalisi kanfune wano wesi demokrasia gyegandi nti bano twamuleeta mu society tabakubeera democratic ambuuza oba nina omwana akola ki asomba obucupa asokola fene nze omwana wange yasomera ku muwogo omusiike si sente ya gavumenti serious genda obabuuze twasiikanga muwogo n'omukyala netufuna sente zisobolera abaana so baleme kunkangakanga atuddemu bano abalala jeno okubanga tugenda mawuli bano baleke ansijja baleka kubanga bali mu buwambe mindset gye balina buwambe teri muntu ate ino gavumenti esoose okugaba sente z'obwereere era oyo akaaba mubuuze gye bayogebera sente z'abavubuka yagendayo zali za bwereere nakati zikyaliyo kati oŋŋamba oli kukaaba kubanga oli ku fene teryamugula era nayo business bakola jeno waliwo akugambye katusembyeyo nono agaye nti temusobola kuyambako polisi nayo abapolisi ne beeyisanga ab'amagye kati ate wuyo mugambo ffe tuli nsolo tutandike kubeera nga tuwozesa abantu ate mugamba tugende polisi bwe twateekayo ab'amagye mwayomba ne tubajjayo ojjukira mbijjukira bulungi nnyo kakati ate onyize munsanyusa bw'okola kino nti ate bw'okivaako nti nedda mugimu nti ndoza loti ayagala mubatwala ayagala mubasomese nemunfuukira mulinga omuhayi oli yava okuzigga n'aleeta ensolo n'agamba mukyala we togifumba togyokya ngisange ng'eyidde weewaawo nsabusibule jeno mwebala okunkyaza radio 4 weewaawo namwe n'abatuliza n'ensembyayo kino wagenda kukumalako bwavu nga gwennyini tofunvubidde namba 2 bw'osubira ngiri mu gavumenti nze famire yange nze kanze nkola mu gavumenti abaana bange batobayona gye bali batoba byabwe kuba nze nabateekateeka saabategekera owulira enjawulo nabateekateeka era bamala univesity bagamba mweraba mugende mutobe n'ensi kati gwe bona obeera awo gavumenti kaaba n'omulembe gujja kusanga bwotyo gukulegebwe kutyo naye okaabe